erinnya lyange nze Nantumbwe Euphrasia nalulungi w'obutonde embeera y'obudde ekikula ky'abantu oba mu futi environment. Erinnya lyange nze Nampija Helen nalulungi w'okukuuma ebyobutonde 2024-2025. Kiki ekibalese ku mukolo guno leero? Ekitulese ku guno omukolo tuli bannalulungi by'obulambuzi okukuuma ebyobulambuzi n'okulabirira ebyobulambuzi wamu n'okulabirira eggwanga. Ekitulese ku guno omukolo kubeerawo nakulaga abantu nti buli kimu kisoboka n'okulaga abantu nti tulina okukwataganira ewamu okutuusa n'okusanyusa eggwanga lyaffe. Embeera gye olwaleero ebaddewo mu bitundu by'eggabe eby'ebyobulamu n'ebyobuyonjo mugyogerako ki nga mmwe? Embeera eyo nga olaba nti abantu ensi ffe tugibeeramu ffe tugifuula ensi. Buli kye tukola kye kigifuula kiteebeere. So abantu b'eggaba amazzi gasala nnyo ne gava mu nnyanja ne gajja nnyo ku lukalu abantu ne bakola ki bwe bawangaalira. So kyembakubiriza oba kyemba advice okusinziira ku kiki endabye mutasenga nnyo kumpi n'amazzi nti omuntu balambi kubanga waliwo fuuti zebagamba nti oba ozimba kumpi n'amazzi leka fuuti lwezizimba okudde ku mazzi n'ekirala obuyonjo abantu bafune kabuyonjo abantu bakozesa nti oba alaba ali mu mazzi n'alimukozesa kabuyonjo n'agamba nti akasitandi mu mazzi ebibaleetera obukyafu ekivaamu endwadde lwaki olwaleero nti waliwo abasawo balikebera bagaba eddagala abo tutuuse wano abantu balaze tebabadde nnyo bajjumbiza abantu b'omu katale twatulabye abakulembeze nga bagezaako basika okuvaayo mu gye tuyonje naye ng'olaba nti tebafaayo nnyo tebakifaako nnyo embeera eno mulowooza baagimanyiire embeera eno embi oba? Abantu abamu naddala abantu b'obutale kaŋŋambe kale abantu bonna okutwaliza awamu oluusi tugenda ne tuleka ebintu ate ebitugasa ennyo naddala ng'ebyobulamu ebyobuyonjo netwerabira nti webitali oba wetutafuna abantu batukiriza ku buyonjo n'emirimu gye tukola tetugenda kukola ki tusobola yimirirawo kati bakitwala nti ate tulina budde ffe tulikola tetusobola kujjamu ebyo naye ate nga bebigagasa lwa nsonga KCCA esobola okukeera ku makya negamba muli bakyafu omwana ogonna mukola eki mukugale n'agamba kale ate singa kwolwosa akola neŋŋenda nembeera mu lukiiko nemmanya ki ekyavaayo naye ate nga obudde obwo ekyaliwo teyakola ki teyagendayo. Ati mwengammwe nga bwe mbasanze ababiri activity ki zemutera okwenyigiramu ezigatta abantu bonna ng'oggyeko eno eyaleero? Activities zetutera okwetabamu ng'eno ebaddewo ey'olwaleero okukubiriza abantu okujja okulongoosa okwetangira ebirwadde n'okwekuumira wamu nga tuli bayonjo okubeera ensi etandika naffe n'obuyonjo butandika naffe. Tubeerako n'emirimu emirala nga okusimba emiti ffenna tukimanyi era ne Kabaka waffe akubiriza okusimba emiti kubanga obuwangwa bwaffe buyimiridde nnyo ku by'obulimi ate ng'ebyo byonna bibeerawo olw'embeera y'obudde ng'ate embeera y'obudde yonna yonna esindiikirizibwa ekyo ekiriwo mu bibira byaffe oba emiti gye tusimba. So tusimba emiti kubanga emiti gituyambako leeta amazzi emiti ku nnyanja ng'okwo gikwatirira amazzi embuyaga nti bwebezze eba tegenda kukosa bantu. So tusimba emiti bulungi bwansi ng'ekiriwo olwaleero okugaba eddagala n'okusomesa ku bantu n'omukyalo ono Sashe eriko conservation okukuuma ekyo ekiriwo already weekiri ne tukikuuma kye bayita conservation mu luzungu. Obubaka bwammwe obusembayo? Obubaka bwaffe obusembayo obwange nga nze Miss Environment nkubiriza abantu bonna abantu b'eggaba olwaleero tuli wano okugaba ku mwalo bannaye tube bayonjo amazzi gano ge tunywa ge tufumbisa tetugateeka mu bukyafu tetugakozesa nga kabuyonjo ate twekubirize okwelongoosa tuyonje abaana tuyonje we tukolera tuyonje ne we tusula kubanga buli kimu kitandikira ate gwe nnyabo. So obubaka wange obusembayo obuyonjo kintu kyamakulu nnyo eri obulamu bwaffe kube watali buyonjo bino ebintu bye tukola nga tetufaayo era ffe nyiri bye binyigiriza
n'okukozesa kabuyonjo obulungi tusobole okwetangira endwadde ezisinga kubeera sente ziba zaffe ezitujjanjaba si za mulala.